musajja watu wa ali ndole wewe Twala matendo mukama kulwa Uganda yaffe kulwa Busiro yaffe mukama tukomye mukubera wako mukama tukomye okulungibo twebaza Katonda olw'akaseera kano akalungi katuwadde. Katonda ayinza ebintu byonna. Abantu banyooma ssente ng'ate abazifuna baagala bazirye naye ate nze bwe nafuna ssente zino nessaako nti bbanja era alina okummanjibwa ng'omwana wammanja school fees ne ŋŋamba ne lino kandi ku bbanja nga bwe bammanja ennyumba ne ŋŋamba lino lirina kuba bbanja eritali lya kkaka ery'okwagala nga nina okukola bwe nva mu kibuga nsooka mmanya nti bwe ntuuka ku kkanzu akasoke ke kagenda osasula ennyumba akasoke kanusu bisatu kana kabeera akasoke ke kasasula ennyumba obusoke 10 zibe 3,000 abisatu neŋŋamba kisinzira ekkanzu zentutte n'okubeera nga nsigyeko sente z'ennyumba neŋŋamba nti kati okuvuunika kwe kugenda osasula emyoga ze era mu katabo sirinamu nti oba ninamu nki ennyumba ze zisasula era nfuba nnyo okulaba nga sekuritale mugamba sente zange zibeereyo ezaaki eza wiiki ejja sobole okubeera nga senyigirizibwa nnyo musawa y'okubeera nga bajja otulambula nga bammanja babigayalirira olw'ebibiina ebirala ebyagwa kuba abamu bannaabwe baabalyako sente baali beegasse nabo n'owulira nti ekyo kyo kyagwa gendi okuzimba oyagala sente kayayo gwe onooya sente ewano yene ennyumba esente ezaava myonga zendi okukolaki zendi okuŋŋaanyamu ze zino kubanga nasobola okugula wano poloti jangu poloti n'egigula wano miliyoni 4,700 nentemesaawo ettaka ne bakuba bulooka yene ennyumba gyentandise okuzimba era mu sente za myonga yiino yasatu ekisenge 3 akasitoowa ekinaabiro byendi okutegeka mu sente z'emyonga mu myaka 5 oba 6 nsuubira okubeera nga abaana bange bajja kuba bamaze okusoma era nsuubira okubeera nga wano ennyumba yange yaggwa dda ng'emmanju wano ntaddewo emizigo okuba toyeri era nsuubira okubeera nga ne bizinesi yange egaziye kubeera nga nnene kusobola okubeera nga n'abaana bange baba basobola okubeera nga mbafunira ekyokukola mu ntegeka zange nsobola okubeera nga nteekawo saaluuni kuba ndi mukyala munnasaaluuni njagala bwe mmala okuzimba kuba sente ziba zisigala zeeyongera kuba mmanyi entambuza yaazo nsobola okuteekawo saaluuni nensuubula obuviiri bwe busiya mmanyiyo obuviiri mbumanyi bwe butambula ebizigo zikola nzimanyi n'omwana ng'omu saaluuni gy'alina etololo omukulu ne botiike kati mba nsobola okwongeramu ne tubeera nga tugaziya ssente eyo kubeera nga tegwa katale y'emyoga bannanga abantu abagamba nti nno kiwaani ku ssente z'emyoga ti ebyo byabufuzi banoonya bululu nti ebyemyoga tebagaba ssente bannange ssente bazituwa ssente bw'ogendayo n'ogobera amateeka ofuna ssente nze namakula adija abamu mumanyi nga kkudi emmende naye ssente y'emyoga yentuusizza ku kino kyendiko kati kyendaga mumanyi byonna ebyafaayo byange era mbadde mumbuuza ssente nzijjawa bannange ssente nazijja myoga kuba okusinziira bwe nali ne bwentuuse tewali ssente bwe nazijja ssente za myoga tewali gamba nti byabufuzi balondamu bulonzi bakola ki ssente gyeziri era ssente bazigaba mwekwata ab'ebibiina abakulu mujje munneebuuzeeko mufune ssente mutandike otambuza obulamu bukyuke abaana basome embeera ekyuke kuba eyange yakyuka gange yenze Ttendo Namakula Hadija nebaza mukama okuba tutaddewo nebaza mukama n'okubeera nga yatuteekerawo ekibiina kino nebaza muzeeyi waffe
Yoweri Kaguta Museveni ne neebazaana mu abakulu abasobola okubeera nga mututuusaako obubaka buno bufuna kasente era naffe Mukama n'atukwatako tubeera nga tuzikozesezza bulungi kugeza nga nze ekibiina kino bwe nakiwulira nakijjamu bampandiika era mu kufuna okwange bampa $5,000. Wasooka kuseevinga oba kuwabuyata? Nasooka kuseevinga kati mu kufuna ne bampaayo $5,000. Naseevinga $11,000. Sebo. Bwe bampa $5,000 nagula akajoola k'ekkanzu tukagula $35,000 kamunyenye. Bampa $5,000 ko kagula $35,000 n'ebigenderako tubigula $8,000 akiri asitunga. Natandika okukozesa ssente ezo nga ntunga era mu kutunga okwo sobodde okubeera nga mpeereramu abaana bange. Ntunga makanzu. Ekkanzu emu kisinziira waliwo ejjanga ya oda ya $15,000 n'ejjanga za lejjalejja mu kibuga $5,000. Esebo. Kati akajoola ke wagula? Esebo. Kati $3,000 mweta kanzu wali oteeseteese okutunga zaali za kutundibwa ku ssente $5,000. Kabamu kanzu meka? 12. Sebo. $6,000 ate gwateekamu $3,300. Abayo sebo. N'essente n'ozisasula? Esebo. Twakolamu ya $10,000. Nagikolamu tubayo akajoola kwe natungamu ekkanzu zaali 4 za oda sookera ddala nga amaze okufuna akaakaboyi. Nga bwolaba ekkanzu emibiri awo tugira baki abagole ate ekira twataddewo gundi y'okutraininga abantu abaana abayagala okugira skills era ndowooza olaba ebigundi bino tusomesa abaana abalala abantu bonna ababa beetaaze tetugamba nti mwana oba ki naye nga nakyo tukijje mu myoga emyoga nze setinga nze newolamu $6,000 nasevinga $20,000 ne bampa $6,000 netandika nange amakanzu kubanga nagayinako nayongerako ku ssente ezo neyongerako nganze nenyongerako naye kati ku ssaawa zino sobola okuweza amakanzu gabubukambe aba obujoola 2 okwo ekitegeeza nina abantu wano ewange bwe tukoze wano mu ofiisi benkozesa abawera 10 buli lunaku wano bajja wano ne bakola abantu bameka 10 naye mwabo buli omu tafuna wansi wa $1,000 olunaku alya akola muwa okuva kuleeke nembawa ne lanchi naye nga mbawa ku $6,000 ne bakola ki ne bava kuki mu myoga era nebaza muzeeyi kyeyatukolera nze sawa zino nze sirinda mwami nti school fees azabiraawo leta receipt nti ntaddeyo ko bweziti ono musasuliddeyo bweziti ebyenva siddaawo nti enva talese kameeza saagala kumanya sente ze baninawo esebo
Janguje. Okay. Amanya gange sena makuna ntendo Khadija nabeera Mmende. Sebo mwami Museveni tweyanziza nnyo tweyanzeege ababaka abo tubalaba batuweereza mu butuufu twetuukira bwetuukizi ku ssente ze twafuna ze mu ssente ze bampa bizinesi yange yeneesooka terera abaana bange mulala ali mu senior 4 mulala ali mu senior 5 era ndi mukazi single mother n'abaana bange 3 era eno bizinesi yange subula engoye enkadde nzimbyemu era naye tujja labayo zezino engoye wano wenkolera tulage nange tulaga zizino zizino engoye zange zonna wano wenkolera zino ngoye enkuzi izo enkuzi zino zisubula nezingira munda muno nembeera nga zino zengoye zino zengoye kana akajoola ke natandikirako kano ka mitwalo 35 naye saawa zino nagulamu ekyalaani nagulamu fridge eno sina amasanyalaze naye ngenda noonya ennyumba y'amasanyalaze sobola okubeera nga namu nnoonyezaamu akasente naye nga zonna ziva myoga amakanzu gaagano buli kanzu eno gyolaba tugitunda emitwalo 5 eno weeti tutunda emitwalo 5 amakanzu go tuba nagwo engoye enkadde ziizino bakuba mbeera ya budde naye nga nazo zitunda zizino siri mu mbeera mbi sinziranga single mother baana bange basoma kyokulya tukifuna sobola okubeera nga tulya nembaliisa tukimu nembeera nga nkifuna era nebaza mwami Museveni n'akakiiko katuweereza taata webale nnyo webalire ddala webale tuwa abantu ab'omutima omulungi ne basobola otuwa kasente twava mu nnaku omusajja wange nayakona naye 210 paka tamanyi bifa ku baana naye abaana bange ndi nabo sobola okubabeezaawo nzimba n'okuzimba zimba n'ennyumba naye nga sente za myoga emirimu gino gikola okusinziira nga bannaffe abalala abanyambako kuba kano akagoye nkaleeta nenkayuza nempima nenjuzaamu nebufuuka obuwero nga bwa njawulo netubugattagatta netusobola okubeera nga tufunamu ekkanzu akati obuwero obwo engeri gye buba bufaanana tuyuza ekkanzu bweti kati wetumala ogiyuza netugigatta n'ogenda kukyala n'ogigatta bagitungako ge bayita amasiira n'ogigatta ne batungako amajoba obulago nefuuka ekkanzu bweti era netugitunda sente mumpimise mwetali mpimise kale omulimu guno ngwenyumirizaamu kubanga nali siina kyalaani nakigula era kati nkisamba bulungi buli kimu nkiteekako n'oteekako obulago bwonna obuteerako wano ku kyalaani tewali buzibu nnyo bwenfunye kubanga sente nzikola ki nzifuna abaana ne basoma kulya ne tulya ne wano mpangisa bupangisa nakuba kati ndi mu kuzimba twagala kuwulira success stories kati tweyongeddeko kyemba mukola oba kyemba mumanya nti eri kyoyinza kukola ekitali mu kusomoozebwa tomanya naawe oyinza okukola ki nze ndi musajja abulira ku bayibuli y'enjiri oba enjiri ya bayibuli manyi nti nno obulokozi lugendo kati ne bizinesi luki oyinza okusanga ekikuziyiza mu kkuba oba ekintu ekiyinza okukusuula akati kyemulina okukola kwata ku munno ku mukono ate abalala ekituleetera obuzibu kwekweka jangu obuulire banno nti naye bannaye nfunyemu okusomoozebwa kuli wekutinaye ntya munyambe toleka kuggwerayo toleka kati abantu abasinga mbawo akantu katono nnyo akaleeta okwewala kuno mukulaba omuntu ekizibu kye balina abasinga bwe yeewola bwafuna sente ate sijjadde okusasula ebigula agenda kubigula walaze wali naye n'atayagala kusasula oba oyagala nga weewole era ebbanja libe nga litambula ng'ate ne bw'osasula gye weewoza bw'osasula zinaate n'okusaba endala kwe kusuubira nti leero lino nsanze sente z'obwegassi abasinga nga bagenda ne batereka ssente okuva ku January temutera gabana
mu December? December 22nd. Kati ntera okubabuuza ebibuuzo nti ku December mugabanye okoze mutaana nebizanyisizza bitwala mu nyumba yo nontegeera kati noonyayo kyokola ekikyo ekivudde mu ssente zino zijje wano zizzeewa byako katono so siga nti kanisa mupulaningira ssente zino zemusembyeyo zonna nga za kugula ebintu nebiggwawo mu December ate size zituuka nga ne Christmas etuusi n'ozikozesa zonna ne ziggwawo nga totereseeko enkumyezi jakulaawo ng'okyanaagakola kubanga omuti esente zigugula ekitole ekyakawowo kigula omuti ekikomera kya kyaki wekisemberayo nolekyengu okusookera ddala nga woofiisi ya bodaboda ya Sacco tulina pulojekiti yaffe egenda maaso ey'emyoga era pulojekiti eyo erina olukiiko nga olukiiko luliko executive y'abantu 5 omwezi Segeme John Bosco, Babazi Stella, Mukonde Charles, Colors Livingstone, ne Walusibi Patrick nga executive. Era mu structure yaffe nga y'obukulembeze tuyinamu olukiiko lwaffe olwa supervisory committee, tuyinamu loans committee ne vetting committee. Bamemba bajjumbidde ensonga eno era ebadde etambulidde ddala bulungi nga wetwogerera tugendedde ddala mu bammemba abali mu 488. Mu mbeera efaanana bwetyo twagala nnyo nnyini ddala okwebaza enteekateeka ya gavumenti kubanga etukoze bulungi. Twagalira ddala okutuuka ku mbeera egamba butya ofisi yalibaddewo etya. Ofisi yaffe eno bwe yamanya pulojekiti yaffe ey'emyoga wakati nga tuyambibwako Town Council ba CDOs ba commercial officer twafuna registered certificate era ebintu byonna bibadde bitambula bulungi. Mu mbeera efaanana bwetyo twebaza titwafuna ssente zaffe ez'emyoga obukadde 3 era ssente ezo zituyambye nnyo okusobola okwekulaakulanya nga tuyita mu bammemba okuzeewola bwe bagenda bwe bazizza zisobole okubayamba mu kwekulaakulanya. Era twebaza nti obukadde 3 bwe twabufuna twagenda mu maaso n'okukola ebyo byennyini ebisobola okutukulaakulanya. Nga bwe mbagambye nti bammemba baweze era bangi ddala, ssente zitambudde era ekyamazima basobodde okwekulaakulanya. Mu mbeera efaanana bwetyo tusobodde n'okutondawo pulojekiti zaffe ez'enjawulo okulaba nga tugaziira ddala bulungi nnyo mu nsonga eno ey'emyoga nga twatondawo pulojekiti ey'okugula obupikipiki obubodaboda nga batubugabira bammemba era still loan basobole okulaba nga beekulaakulanya. Wakati mu byonna newankubadde ng'ebintu biba bitambula bulungi nnyo tewasobola kubulamu bibasoomooza, ebisoomoozo byo bibaamu era mu ebyo ebisoomooza Sacco yaffe eno mu nsonga y'emyoga ekyamazima ensonga eno abamu ku bammemba baffe baali bagikwata bubi nga balowooza nti ensonga ya byabufuzi abali mu langi bweti ne langi bweti be balina okubeera mu ssente ezo. Era twesanze ng'oboolyawo abantu abamu okubajjayo okubaleeta tekibadde kyangu naye twebaza tebatandise okumanya ekituufu nti ebintu byakwekulaakulanya kubanga ekyamazima ssente z'emyoga ng'ozeewoze ng'ate obadde mmemba tezirina makuba gali awo. Ekyo twebaza nnyo pulezidenti nti ensonga eno
bammanirenda gye twagenda nga batuwe sente nyi looni yaabwe ate nga batuggyako sente empitirivu eyebadde eweddewo. N'olwekyo mu bitusoomooza bammemba babadde mulimu abakyalina endowooza eyo. Ekisoomooza ekyokubiri, bammemba bwe baawulira nti pulezidenti atuwadde sente z'emyuga egyo obukadde 3 balowooza atuwadde buwi, so ng'ate yali ntandikwa, yali nnyongereza kweyo entandikwa gye twalinawo. Kitegeeza nti mu sako yaffe tulinamu enkola y'okutereka n'okwewola. N'olwekyo abatayagala kutereka bo balowooza nti pulezidenti atuwadde buwi twekubeko enfuufu. N'olwekyo tusanze obuzibu nga n'abaagala ebyobwereere obaoliawo bakyaliyo, naye twebaza nti tukwataganye ne bakamansi ofisa ne CDOs baffe naddala bakajansi Town Council okusobola okusomesa abantu abo okuyingira mu nkola eno eyaffe ey'emyuga. Naye ekirala mu bitusoomozezza mpozi obaoliawo bammemba okuzza looni kibadde kibasuubirwamukko nga yatwala ensimbi ezo kuzizza ebiseera byetwakkaanya akugamba nali ku leediyo pulezidenti agamba myaka 2 banga bweriti kale naye badde challenge. Naye twebaza tugenze tubasomesa okulaba kutya bwe bayinza okuzza ensimbi za looni ze baatwala tusobole okwekulaakulanya. Kale nno ekyo nakyo kimu ku bisoomoozo bibadde bitusoomooza kyamaanyi nnyo. Mu mbeera efaanana bwetyo so nga si nnyingi ezo mu bisoomoozo, naye nga wakati mu byonna twagala nnyo nnyini ddala okulaba nga Kajansi Town Council bodaboda myuga sako ebeera ku maapu y'emyuga gyonna mu Kajansi Town Council, kubanga ffe twagamba tusimbudde tetusobola kukkiriza puroguramu za gavumenti naddala eno eyakulibwa ofisi ya pulezidenti okulaba ng'eseebengerera. Singa gavumenti ebanga etukwatiddeko mu ebyo ebibadde bitusoomooza netuteera ensimbi mu nsawo yaffe y'emyuga, tusuubira okubeera nga tugenzedde ddala mu maaso. Njagala okusiima n'okwebaza. Njagala okwebaza ennyo pulezidenti wa Uganda bwe yalengera ewala n'agamba nti nava bodaboda abaana bange bazzukulu bange bafune enkulaakulana ne tufuna obukadde 30. Njagala okumwebaza ennyo. Njagala okwebaza ennyo minisitule yaffe eya microfinance ekyamazima yalwana okulaba nga naffe ababodaboda mu Kajansi Town Council ku ssente z'emyuga tuteekebwa ku mwanjo. Njagala okwebaza nnyo disitulikiti yaffe ey'ewakiso bakamansi officers. Njagala okwebaza ennyo bakamansi officers baffe aba Kajansi Town Council. Nsingira ddala okwebaza ba CDOs kubanga be baatutandikako ne batusomesa ne batuleetera abasomesa ne batuteekateeka okulaba nga tutuuka ku kkula lino. Wakati mu byonna njagala kwebaza gavumenti olw'okulaba wababodaboda era nnyongera okugisaba tetulekerera mu buli puroguramu ezze. Njagala kumaliriza neebaza nnyo olw'enteekateeka eno olw'okulaba nga Kajansi Town Council nga bodaboda tuteekebwa ku mwanjo era tutambula bulungi. Njagala okukakasa ofisi ya pulezidenti waffe mulungi, sente z'emyuga twazifuna zitukoze obulungi bungi, tutambudde nazo, tutambula nazo, zitukulaakulanyiza era singa tunaaba twongeddwako kukagula nti akalala tweraba enkulaakulana ey'amaanyi mu maaso mu mwaka okuva kati myaka nga2 ng'ababodaboda tetukyagenda mu bbanga kwewola. N'ebigambo ebyo njagala okwebaza ennyo nnyini ddala olwa pulojekiti y'emyuga era ngamba nti wangaala Uganda, wangaala nnyaffe, wangaala pulezidenti wa Uganda. Sente twebaza tosooka ddala okwebaza ddala gavumenti sokutuwa esente ezo giyita ensigo tukulula ngaafe abali abawansi naye netuddamu netwebaza Town Council y'e Kajansi awamu nga tukulembeddwamu abasomesa baffe abatusomesa Mwami Mukisa
ne vice we Bolas bakabulinde abantu yamba okubeera nti batukwasaganyizaako okulanga ssente ezifuna bafuna miliyoni 3 gavumenti ziyatuwa tubeera nga tambulizaako mulamwako tutambuze tulabe nawe twazifuna twagezaawo okulanga tuyita bammembers bonna netubalaga gavumenti etuwadde ensigo yatusuubiza etuwadde kyekino olw'ensonga eyo gobeera amateeka gali ge baatuwa tutabire nga twebbulula kubeera nti tubyagibwa kuba akaseera ke twalimu kaali kafu nnyo banga bamubulwadde bwa covid kale tubeera nga zatuyambayamba abaana bafunyemu bafuna okutuukiza okunokuno n'ekyokulya ewaka abantu batakyakalulangaufuna tugifunye abantu nabeera nga abadde alina bizinesi ye capital ow'emitwalo 10 wajja neyewula ate yeyongerako n'agenda ng'agenda yeyongerako kati abamu bugezi okulaba nga bafunye atuuse mu mitwalo 5 yali mu 10 abala bawulirizeho akakadde wakakadde nawo bakyenyumirizaamu era ngaku sawa tubeere nga tugikukola nabakuwadde kale abamu bajja nga baagala sente nga nnyingi ate nga gavumenti yatuwa miliyoni 3 njagala abaganyulwa essaawa eyo abaganyulwa baganyuddwamu anti abameka nemba figa y'abamemba abaganyulwa ngo zizze kubanga tuwezezza nga 13 wabula kati tugeze kutuba nga tuli mu 6 abaganyuddwamu gamba zigenda zigira zitambula okusingira ku association etuyaga tuzitambulamu batera nayo okufuna n'amawulire okuva mu bakyamanizi baabwe tubabuuzaako lipoti nti abamembazi bamwe bali batya tebabadde bubiira bagenzi bakisanyukiramu bagenzi bakusitinga era nti yeyongerako ayembeera mu biseera by'omu maaso olwokuba nti twafunayo esente ezo twazimu twakifana tugaa nti enjiza y'abantu eno engeri okuweteeka tukoleyo kisobola okuba nti kitwetera ssente olwokuba nti tulina ekiruubirirwa mu maaso gamba ngaokufuna etukolera ffenna nga tufune nti oba tusobola okula akataka ababazze bonna tuba nga tukana tusinkanamu tubere nti n'omulamuzi wabazze Uganda n'atuuka mu kajjansi n'abuuza abayiriddawa basangibwawo niwabazze asobola okusanga ffenna ab'ekitundu kyonna ate okola nawe olaba nti okukola ebyundi yanjawulo eta abalamuzi abamu watuukaawo nalaba nti eno watuma ab'omu mubujjawa mukozesa byuma mukozesa nyaa tukozesa ngalo zaffe entubeera ne twetaaga tubeera nti maaso tugogegeza ekigendya kyaffe tubeere nga twegattiramu tubeere nti niwabazze atusanga awantu awali wamu natugira ntubeera nga twagala tubeere nga tunoonya awantu wetusobola okugula tubeere nga tukolera awantu awo abazi babeere nga basangibwawo bakasitoma abaffe tutagitekinga nti mu Uganda bakasitoma ina abantu abamu bayitira obumanyi naye ate we bazze okujja nga bajja babira tuleka ku display n'ayita ku kkuba wagenda n'akiraba agamba yeekanga wajja n'akyama kuba nti tageti yaffe ebaddeko ney'abaforenaazi abalambuzi ne bajja ne balambula tubabuza ate wagenda okiraba nga kyangu kyakupaakinga ajja n'akipaakinga waati alaba nga kisobola okujja mu briefcase yayina nabeera ng'akitwala ati onawolaba akameeza kekangulukuka ate yakunya nnyo olina alaba ng'emwangulira okutwala ate nekyongera okutunda Uganda wamba muza nti wakijjeewa nti nakijja Uganda bikolebwa eyo ate nga bikolebwa mu miti kiranga kituyamba kitutunda ng'ensi naffe ffennyina okuba nga tukyenyumirizaamu okuba tujja ekyokulya kati ati ono bwetulaba olaba ono emiti egisinga obungi tukola mu miti emigumu ng'omugavu omuvule awoganye okusingira ddala esatu egyo tusinga okukolamu ate tosobola kukola mu kalituusi oba kirundu munaku oba kirundu aba munaku tuteekamu eriiso lino batusobola liteekamu nti libuukayo ate nawe anakituulako kyangu amangu okumenyeka naye kati kino kintu kiwangaala okutuuka ku myaka egiwera 7 nga tekalinaku kyekalabye
okuba nti omutima gumu. Gange nze Kirene Rogers era nga nze nkola nga secretary wa Emyoga Carpenters mu Kajansi Town Council. Naye Emyoga yes budget era gibadde gibedde nti gisobodde okubeera nti giyamba abantu bangi naddala abavubuka abeegattidde awamu nga ffe mu bwa Carpenter. Naye nga mulimu okusoomooza okw'enjawulo kwe tusobodde okubeera nga tufuna okugeza nti engeri eziri nti ssente zino za gavumenti yazireeta kwegamba abantu balina mentality eri egamba nti ssente za bwereere za pulezidenti engeri yali nti yazituwa yatuwanga kutwebaza kasiimo kati bagejja ne bazeewoola naye ne babeera nti basobola kubeera nga basobola okuba nti bazizza kati ne kubeera nga kusomooza kwa maanyi ate nga emu ya ssente zino kubeera nti bazireeta babeere nti bantu bazeewoola ate nga era bazikomyawo n'abalala babeere nti basobola okubeera nti bazifunamu oba basobola okuziganyulwamu kati ne kubeera nga kusomooza kwa maanyi kati okusomooza okumu okulinga okulala okuliwo kale kwandibadde emirimu gyaffe gye tukola nti ebyenfuna engeri gye biri nti si birungi kwegamba kireese obuzibu bw'amaanyi okubeera nti abantu basobola okuba nti bazza nekibeera nga kiribadde kizibu okuba nti abantu tebasobola kuzza mu budde nga bwe balina kuba nti bazzaamu ssente okugeza nti omuntu osobola omuwa ssente ng'asobola okutwala looni ngegenda kuba ya myezi kakweze nga 3 nabeera nti asobodde kubeera nti akikola azituukiriza okuleeta mu myezi 3 olwokuba nti nno ebintu tebitambudde bulungi ekubeera nti nokusomooza kwa maanyi nnyo kwe tusanze nga ffe aba Kajansi Town Council Carpenters Emyoga Sacco kozi embeera endala eringa eriwe era kwandibadde okusoomooza nti kati emirimu gyaffe ffe gye tukola nga gino egya Carpenter tubadde tulina embeera ey'ebyenfuna enzibu nti nno ebintu bye tukozesa materials yalinnya wa bbeeyi kakati awo kibadde nakyo kizibu kinene kati ogenda nti nno omuntu afunye looni agenda abeere nti nno aziteeka mu carpentry we nti nno akola carpentry ogenda okwesanga nga ate tasobodde kubeera nga azikomyawo olw'ensonga nti aba omu akoze loosi olw'embeera y'ebintu nti nno byalinnya tebitambudde bulungi kwegamba kunako ne kubeera nga kusomooza kwa maanyi naye nga challenge ezo nnyingi nti emu eringa endala nti kale gavumenti yesi yatuwa miliyoni 3 naye kale ssente ntono okusinza ku nnamba y'abantu bwe tulina abantu aba baagala okukola babeera bayitirivu naye obuzibu nga senze tulina nga working capital mutono kati awo ne tuba nga tukubira ate disi gavumenti omulanga nti ebeesobola okubeera nti no etwongerako ku ssente ezo capital waki tubeere nti tusobola okubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tukola ki tuwola bannaffe abamu abalala nabo babeere nti basobola okubeera nti batambuza emirimu gyabwe ate babeere nti obulamu nabo busobola okuba nti bukyuka naye nga puroguramu yo y'Emyoga ebadde nnungi era ffe tugisanyukira era twebaliza ddala ddala pulezidenti okuba nti no yagikola ki yagirowoozaako n'agireeta